Nkwaniriza ku UBC TV nze Nanteza Juliet okutuusako alipoota y'embeera y'obudde. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde busiibye nga bwa mukare ate nga mwetabiseemu n'ekifu. Ate yo alipoota ey'enkuba mu bitundu ebimu eraga nga ggulu yafunye enkuba eyawezezza millimeters 15 n'obutundutundu 8 wadde layini eba n'enkuba eyawezezza millimeters 6 n'obutundutundu 4 ate yo kitugumu n'eba n'enkuba eyawezezza millimeter 1 n'obutundutundu 4 nga kino nno kivudde ku mpewo enkalu ezikyafuwa okuva mu ddungu lya Sahara okutuuka ku ggwanga lyaffe era nga kyekyongedde n'okuviirako enkuba okendera bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Ku makya tusuubira okeera n'obudde obw'omukare ng'ate mwetabiseemu ekifu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako ne Mbizinga nga yo tusuubirayo oluwandagirize ate olw'eggulo ebitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo tubisuubira okuba n'enkuba entonotono nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 32, Kampala ssaako n'emirano ebbugumu tuyisibwa okubeera ku degrees 28 olwo ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tuyisibwa okutuuka ku degrees 25. Okusukka Uganda, Mombasa, Paris ssaako ne mu London tusuubirayo enkuba entonotono olwo ate yo mu Dubai tusuubira okukwatirayo ekiddedde nga n'ebbugumu tuyisibwa okutuuka ku degrees 20. Ebyo bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Weekuumire ku UBC TV.